Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena abafollowinga Faad TV ginembebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade. Mbagamba nti comment section weri awo soka ontero baka mu comment section ate osigalenga ogifollowinga bagita Faad TV amunange batimu Rema ne timu Nnyamutoro Olutaalo lweyongedde era nga munange abasinga kyebakola Nnyamutoro kikambwe Nnyamutoro kyebamukola kikambwe wabula ne batimu Nnyamutoro nayo bakyawaga we byavudde obuzibu bwavudde babegako ojjukira Eddie Kenzo yadamu nasinkana Rema ku kivulu kyali Namakuula. Jjukira Rema Namakuula alinga mama wa Rema yafa oli alinga maama we era abasinga baali balowooza nti balima Namakuula mama wa Rema ne munange oli just alinganga wonagamba antiwo yava mu kubeera antiwo n'afuuka maama wo. Kakati no munange waliwo yagenze mu comment n'agamba nti oli mulungi naye mujjawo Nnyamutoro atunula nga wa myaka 7. Ekyamazima batimu Rema Namakuula bayisaamu nnyo Nnyamutoro eggaali. Abasinga waliwo mavegakawe yava n'agamba nti Nnyamutoro tanakyagenda kwongera ku Kenzo nti Nnyamutoro ne bw'anaakola atya mutajja kutuuka ku level ya Rema. Wabula ne batimu Nnyamutoro nabo bakola ki bamanyi okusabula Rema abagamba Rema teyalina kyayinza kugatta ku Eddie Kenzo era Eddie Kenzo kati yafuna omukyala omutuufu gyali kuba nti ono minisita. Akati ate timu Rema negamba nti minisita just kifo bakimukwasamu bukwasa ekyekifo essaawa ena gavumenti ekola ki ekikujjamu ne bateekamu omulala kugambi abasinga ne bagamba Nnyamutoro asinga Rema amagezi lwasi Rema si ali mu kifo ky'obwa minisita nkugambi. Kakati nomuna ekibakola Nnyamutoro bagamba nti emyaka gye toyinza mugeragala na Rema mbu Nnyamutoro mukulu ku Rema era nti no Eddie Kenzo mbu yawasa maama we kugambi. Kakati nomuna ebyo ebiri akadde kano ku mitimbagano eja social media abantu bangi nnyo ekya Eddie Kenzo kubanga sinkana Amuza ne Nnyamutoro kubanga sinkana Rema Namakuula abasinga tebakyagala era abasinga bakuleetingawo chaos oba kiso kuyita obuvuyovuyo. Bakuleetingawo obuvuyovuyo bano bwe bakola ki bwe babeeranga bagenda okubanga basisinkana bakuleetingawo obuvuyovuyo. Obuvuyovuyo bano bwe bakola ki buli lwe bagenda okubanga bakola ki buli lwe basisinkagana abasinga tekibasanyusa. Tebalabikakana mugenzeewo entalo ate Nnyamutoro n'emyaka 7 simayanga Rema Amusinga akabina abasinga bagamba ekyayatala Rema Namakuula mbu okugula akabina mbu nga yagala kusinga Nnyamutoro. Jjukira Eddie Kenzo ku kivulu kya Rema Namakuula asinzizaawo n'agamba nti ekyamazima kyo Rema taminaako buzibu era Rema ye mukyala kwegamba bwe yali ayagadde ebyensusu newankubadde Nnyamutoro amwagala. Abasinga ne bagamba Eddie Kenzo Nnyamutoro amwagalako ssente naye bisesinga oluusi abasajja bamuufinga munnange naye nga ekyamazima Eddie Kenzo sayini zino zalaga nti akyayagala Rema naye yakita naye nga sigamba nti yamukyawa nti agenda kuddawo amuwalane. Era ne Rema Namakuula yagamba nti Eddie Kenzo tayinza kuddawo n'amusanga n'amuwandulira eddusu. Omanyi eri abakazi abasinga abakyawa abasajja abasanga omusajja amuwandulira eddusu nga Nabatanzi yakola lwasa ng'agenze ku botiki ye wali Makindi bwe yamufujjira eddusu lwasagamba Nabatanzi yamufujjira eddusu Nabatanzi yakoba lwasa ekyamazima lwasa anyiiza lwasa lwe bamukyaza ku TV yonna kimu bibiri Nabatanzi mukazi oti amufuula oluyimba. Kakati nno bannange wano we tuli ku nsonga za Nnyamutoro. Tiimu Nnyamutoro egamba Nnyamutoro yasinga obulungi. Tiimu Rema egamba Nnyamutoro ennyambala ya kikadde alinga emyaka 7. Wano Rema mukyala alabika bulungi ameremeenya yenna. Abasinga bagamba nti Nnyamutoro ali ku nakyo Rema bi make up mbu sibayanga mbu yagala kulaba Rema nti si mulungi
ofunye mazzi mu bbaafu ogenda omunaaze mu feesi omwo ojja okulabira obulungi bwe obwa ddala mpoyo nalina make-up naye ati Nnyamutoro teyeekuba make-up ali ku nnakyo Rema newankubadde asinga Nnyamutoro akabina naye ati Nnyamutoro alina bamusingira olw'ensonga nti Nnyamutoro alina akaka akaddala akannakyo naye ate Rema alina ka artificial nkugambye bigambo birieko ku social media bagita fa additive ki tiimu Nnyamutoro ewaga ne tiimu Rema ewaga ani anaawangula Nnyamutoro wamagoola baani ozani asinga kubanga bonna balungi mu ngeri yaabwe siyinza agamba nti ono asinga obulungi buli muntu aba mulungi mu ngeri ye Rema mukazi mulungi kuba alina buddimpo nawankubadde abasinga bagamba make-up artificial biki alina buddimpo ne Nnyamutoro mukazi mulungi olw'ensonga nti teyeekuba make-up ali ku nnakyo ono alina buddimpo ono ali ku nnakyo ono teyeekuba make-up kalino munnange buli omu alina kyasinga munne mbatumiddeko abali e Iraq nammwe abali e Qatar, Saudi Arabia, Oman, abali mu America ku University of Chicago bagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga kade bagita fa additive ki abali mu ggwanga erya Iraq, Oman bagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribinga eno bagita fa additive ki updates mba nazo each and every single day mbagamba nti ne comment section weeri awo sooka onteere obubaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga like nga tokomenting ate osigale nga ogyekuumiddeko updates mba nazo each and every single day nkwebaza Olutaalo lwa Rema Nnyamutoro ani asinga obulungi Rema agamba nti nze nina dimples Nnyamutoro alina dimples Nnyamutoro n'agamba nze ndi ku nnakyo batiimu be bawaga batiimu Rema ne tiimu Nnyamutoro be bakulyetinga buno bukawosi obuvuyovuyo ku social media mbe bulungi mweraba